abaana abawala batera okubbibwa ddala abaana abali mu Gulf countries. Simanyi lwaki tusinga okubbibwa. Kaakati mwalaba story ya Ime ono omusajja Morris eyamubba. Omusajja oyo Morris y'omu omusajja y'omu yabba omuwala bamuyita Edith era nga mubbira mu style y'emu. Era nnyina abawala balinga 5 abasaba obuyambi. Rosette ogenda kutuyamba otya? Nina boyfriend wange. Ate kabeko ne kye mbagamba, bano abavubuka baayiga engeri gye balimbamu abawala bano, kati babalimba engeri yetya y'emu. Mu kusooka baabagambanga nti kaakati mukwano siina mulimu onyambaako, mukwano nyinayoko obuzibuzibu mpayo kasente, mukwano kati abawala tebakyakuula bavubuka, kati abavubuka be bakuula abawala. So mugenda kubeera very careful. Ate kino kiri happeninga nnyo mu Gulf countries. Kati abasajja banene mu kaseera kali bwe balinga nga bayita obukujjukujju okujja kwaba abaana ssente, kati balina mwe babbira abaana kintu kiri ekyo bwe balaba nga abaana babaguddemu. Tulina abafere abaana emirimu, tulina abafere abaana ssente nga babalimba ebintu eby'enjawulo. Kati n'abasajja beegumbulidde omuze ogw'okubba abaana abawala nga bayita mu mukwano oba onfuna oba okitegeera. Wallahi yamuwunyina abaana bangi bakomplaininga. Rosette ono yajja bw'ati, Rosette ebula ngenda nemba nenya, naye ate nga bw'otula n'ofumiitirizamu n'olowolereza oba togenda kukola ki kuba nenya. Abasajja bano eno waliwo groups ez'enjawulo, WhatsApp groups ez'enjawulo. Kati WhatsApp groups zinene ez'enjawulo bakikola batya? Agenda n'afunamu omuwala n'anoonyereza ati ono omuwala nti namba ya Saudi Arabia, namba ya Oman, nti namba ya Dubai, namba yawo. Omuvubuka ng'ajja yeetega bulungi nnyo, ng'oluusi n'ebifaananyi bye yeetegesaamu nga si bibye, ng'akyusa ka profile picture ng'atyaga ekifaananyi ky'omuntu omulala kugamba ng'alaga nti muvubuka alabika bulungi naye ng'oba oli awalira bibye. Kati ng'agenda mu inbox y'omuwala bwe batyo batandika andika obubakyatinga munaye nkulaba oli active era twatugenda ojogerera bulungi eddoboozi lyo ddungi era nze kimbeza ku gurupu eyo kubanga gwe era buli nkulaba nga oli ozze nga nzija nga twogera. Kati asooka kumwekolezaako eno mu gurupu. Nali ndabyemu ne Munyoro media group era nagenda nga nzigyamu abantu abo bali mu kukola ebintu ebyo, nengenda nga mbasiimula, nengenda nga mbajjamu, nengenda nga mbajjamu. Lwaki njogera message lwaki ngibawa? Njagala abaana abawala kubanga munnuma nnyo abaana abali ku byeyo. Wallahi ya Mungu abaana bangi bakoze, nakola emyezi 6, emyaka 6, nakola emyaka 3, nakola emyaka 2, nakola contract 2 gy'emyaka 4, naye nga ali kudda naye nga talina wadde kyalina, naye nga kiri kitya. Famire yo n'ekubba, mama akuza yennyini n'akubba, kitaawo n'akubba, muganda wo n'akubba, mukwano gwo n'akubba. Abaana bangi abakoze mu byeyo, abakubye essente, abakoze bakubye ebyeyo, naye nga akaseera katuuka n'agala okudda ewaka, agenda okuwulira nga bamwebulizaabuzaako abali waka. Agenda okutuuka nga tewali kiriwo, ebbanga lyonna birakoledde nga tewali kikola ki, tewali kiriwo. Kati abasajja beegumbulidde omuze okubba abaana bano mu magezi abo. Oluusi bagenda mu Messenger n'agenda ku Facebook n'anoonya abaana abo bakadde abo bakola mu biyumba, n'agenda nga abanoonya. Kati bakizuula ti ffe abaana bakola mu biyumba tulina weakness eyo, tulina stress. Kati bw'ofuna omuntu n'andika okuba nga akolera ku messages, sweetheart obeera omaliriza okolekawo ng'ekitugenda kwogera, kati mukwano twatugende. Kati bakimanyi nti abaana babeera ne stress, baba beetaaga omuntu agenda okuba nga amukakkanya, gwagenda okuba nga ayogerako naye. Kati we babakwatira n'akulaga nti muntu mulungi nnyo akwagala, omanye ekiddako bw'ava ku ekyo batandise okwogera, bamaze okufuna ennamba bali mu kwogera banyumya. Kati luli balinga bagamba munnange nno kino twatugende nyinayo ekizuuzubu twatugende. Kati abawala babagwamu ebintu babivaako era ne bamanya ne banoonyayo ngeri entuufu wegenda okuba nga esonsomozamu bano abaana akasente konna, ate akasente konna baba bakaagala ng'omwana wabeera akakoze. Kati wajja nga bahandika mpolampola nga banyumya nga balanga mugamba kati sweetheart nze gwala munnange njala kuzimba tugenda kubeera naawe era kaakati twatugende mbadde nteesa munnange olaba otya. Olwamaze okumusensera n'okumulaga nti amwagala bali wamu. Ate oba
namweza ne kasente kati mama wali udawa mpaka namba ya mami musoke moyo akasente namweza tulongaga oba 10 nenga yalina kyakola ki kyabala bino bana bali mu binyumiza so mbina ko wino kati ono mwana naga anagula musewe aweleza mama kasukali leba nange kati namuteka mu mbera y'omukwano noli jali nawe na kitu n'omusajja gwekola ki gwe neetaaga nga kaya jamuwa eri mu kiyumba kati omwana erabira n'ebizibu bakamayo bye bamutuusaamu engeri gye bamuyombesaamu engeri gye bamuyisaamu omuwala nga atuuka ekisa n'agirabira nga biri ne boyfriend we kati nga babawa comfort ye bena gye basinga okwetaaga bw'aba nakola kino amunywezeza bunya mukute bulungi awo ng'atandika tuswitaati tulina kuzaako ki tulina okwezimba tulina okugenda Uganda tulina okubeera ne we tubeera kati gubadde olina plan ki omwana nga musomemuko plan kati munnange olaba nze handise okuzimba kati okumenya amagezi tagamba nti sinnazimba yagamba natandise okuzimba ngenda kukomerera bonna bwe bato oba walaba nga omwana wabulayo ebbanga tunagamba nakomerera ye tutaga okugikuba plasta okugisiiga kati tukole finishing tukemu furniture kati oli bw'abala nti omwana yakagenda myaka akyalinayo akyakolera ddala amubuuza wakagendayo bbanga ki namanya kino yakagendayo myezi mitono akyalinayo myaka 2 myabirira naye engeri yagenda okubamu ssente nti wakamalayo bbanga ki nti nimugulako contract yange naye ngenda kudamu kulinwarenga nga lege jagala okubamu ssente nti namazeho contract mbulayo myezi 6 naye jala kudda waka kati omyezi 6 ng'alyoka abala bwagenda okumugyamu obusente bw'emyezi gye gisigadde wakiri ng'amugamba kati munnange ennyumba nno yawedde naye twetaaga ntuukamuko ebintu nti onakiri kati mbadde nsaba munnange kale naawe nkwasaganyizeeko kubanga onateekamu ebintu kiba kiraga ennyumba yaffe naawe ebintu byaffe omuwala ng'ayitika ng'akola ki nga musajja ssente nga mwoyo b'emyezi oba 6 gyonyina oba nga mwayo 5 oba nga mwayo 4 yerekera mukaana agenda nako okutuuka n'obusente mukube bwajjo so njagala kino mbawulire mwe abaana abatugoberera abalaba mwegendereze nnyo bano abasajja ababagamba nti mukwano ndi mu kuzimba naye njagala ennyumba ebeere yaffe ffenna nkwasizaako bali kubalimba sirina abaana 5 bokka nga bwegambye nti nina abaana 5 abaana bangi nti rozeti badde nsaba okutiyeko kwono rozeti muyangamba wati ne wati kati ogenda okulaba omwana buli yonna gy'akuba buli mwana siro jjajja nayo kuzimba kafanye kati mwebale bubabbira bwakati mukwano tugenda kutandika okuzimba nehandise okuzimba naye kakati njagala tukwataganire wamu bwe tuzimba kakati ennyumba ebeera yaffe ffenna kubanga tugenda kubanga ng'olwamaze omuteeka mukwano namulaga nti bakola ki bakwatagana kati bw'alaba nga contract y'omwana ewedde ku mwana okudda e Uganda oba nga azzeeyo nga mubulookinga buli wamu Kyemuli kyeyakola ime era Kyemuli kyeyakola naani ne Edith tujja kujja ne story ya Edith n'oyo Morris Edith oyo musajja era y'omupa yagamba nga Rozeti nange omusajja oyo kino buli kimu n'akimpa nenkola ki nkirina kati yaddira omuwala oyo n'amusinkana n'amugamba kati munnange tuli mu kuzimba nnyumba kati tutaga okumaliriza ne bagula furniture bonna ne bagula buli kimu kyonna kati okumanya abasajja bano balina emitima emibi subhanallah wa ta'ala kyokka ye Morris y'omu saazi nali mukuwoza mukaseera kali nga natutanonyako muwala saazi nali awo ali kuleka kati njagala nzije bla 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 nze ekintu kyesigenda kutya mu bulamu bw'ensi omuntu okudda wantiisetiisa oba okunkangakanga naddala ng'ekintu mmanyi yakikola nga nyina n'obukakafu kyobala nga bano abaana bwendi okubalwanirira sometimes nyiiga nemala nenyiiguluka ne ngamba owaaye bamulimba kuba omuntu yenna asobola okulimbibwa kati omuwala ono mukwano gwange era nakira nti wange ali Dubai bambi nga gy'omuwala gyamukola ki muvubuka nga gyamukola ki ng'amugamba kati munnange omanyi ekiriwo kino kasi ekibulayo tukunganye akasente tugende ffenna ewaka okumanya bano abasajja balina emitima emibi subhanallah astaghfirullahi rabbi al-azim kyokka bamala nga bayimirira nga nabo boogera nti bantu omusajja n'atuuka n'okukansolingisa omwana kubanga omwana yali afunye watu yali afunye ewalala okukola nga ye contract oli eweddeko namuga akansolinga tugende ewaka ogenda kansolinga tujja genda ffenna ewaka kuba yamugamba contract yange wena beeweddeko tugenda genda ffenna ewaka kati mbulako kiri bwemala omwana omusajja bwemala omukubamu kati namukansolingisa n'omukansolingisa omuvubuka yamala n'abulookinga omuwala nga tebagenda kudda Uganda omuwala yankubira essimu ng'akaaba omuwala nga talina kiddako omusajja bonna wadde alina bonna buwadde omuvubuka Morris kyokka n'ogattako n'okuba nti n'omulimu gwennyini nagwe yagukoze eki yagusaanyizzaawo kwegamba muyina emitima emibi addiya muyina emitima emibi ne wallahi ya Mungu subhanallah wa ta'ala buli muntu kyakola kuno ku nsi wallahi ya Mungu ajja kukisasulira so abaana bakoze sente zaabwe mu bulumi naye mwe temukola ki temwefiirayo so baana mmwe nze wendi okubalawula n'obabulira ekituufu
bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono bangi mubadde mukikola nga temumanyi mwegendereze nnyo bano abasajja abajja ne bahandika obbagamba kati mukwano kyonna kiyite okkirira musajja kusaba kasenteko kati kino mbawuli amazima omusajja nga tomuyinamu mwana nga si bbaawo kino oba kitimukwatagana kubanga obeera ne bbaawo nakwatirako naawe nomukwatirako wali kitegerekeka nagwamunagwano wasikati bitwatugenda tutawa abaana bo kitegerekeka naye gino emiguunwa gye musisikana ku social media muguŋŋambye simanya nguweerezeeyo kasente muguŋŋambye simanyi nyinza okuba nga nimukwogeramu okubi nga nkozesa olulimi olubi naye bano abantu banyiiza nnyo kubanga bo mitima gyabwe tebalina muwadde okusaasira kyobula nga ngenda kuhandika kati obakolako nga bwe twakolanga ku bafeeke agents awo Dubai ne bagenda nga bakendeera kati omuze gwe mwagumbudde kuba abaana bawala mugenda mugundi mu WhatsApp ne mugenda mu akawunti zaabwe ne mutandika obakola ki okubalimbalimba ne mubalimbalimba abakazi baffe era mumenya mujjeje kale kubanga mbasanga bamenyekadde emitima agenda ge bakolyamu balina stress beetaga omuntu abakudaabuda ati ne mbalaga nti muba wa care okitegeera nobba omwana love nomuba ne ssente ze kugamba byonna n'obitwalira wamu nina ne mukwano gwange ne Saudi Arabia nesigenda mwogera era naye yaŋŋambye najja nagamba ne mugamba ekyo kimu ne mugamba ddiya kati kino nkubuulira nga yamaze okubulookinga buli wamu kati kikyala kyolowooza tuna kumunya tunoonyerezeeko ki kyoba omanya yakubbye kubanga nyina abaana bangi abajja mu mbeera emu okitegeera embeera ya email embeera y'oli mukwano gwange ali e Dubai baana bangi so mbasaba eno message mugezeeko kubanga mugiforwardingira mikwano gyammwe mugisharinge mu WhatsApp groups mugisharinge anywhere statuses zammwe bannange mufune ekyokuyiga mufune ekyokuyiga mbasaba busabye baana ba maama buli mwana lwajja nga mbulya kitole ye yange ennuma ku mutima abamu nenyiga n'okunyiga nene nekakanyaze kane ngamba owaayi bamulimba mukazi waffe ate singa yamanya yali badde nga ateekayo ssente ze kale ng'olaba ng'oli bamulibidde mu bitwe by'ekisirisiro oli n'amulyako ssente ze zonna n'onyiga nogaba n'abawala bo kiki muli kiti osobola kudda oli natyo nalowooza n'agamba nzima ddala lwaki omusajja bamuwa ssente zange okay abagamba muzimbe lwaki ye takwata ssente n'azikuwa n'ozimba bw'owagula oba ne mugula ewaatu ewapya nga wammwe mwenna wamu ne muzimba okwo nga mwenna wamu famire zammwe ne zikwatagana ne zibagulira ewantu mwana ne muzimba omwo so baana ba maama nyinza okuba nga njogedde nnyo ku nsonga eyo naye nga nsaba busabe mwegendereze nnyo bana abasajja abajja mu inbox zammwe abamu bajja ku gundi ku messenger wonna we babafunye omuntu gwonna gwe babafunirako mubegendereze nnyo abajja babasaba ssente zammwe abo abasajja mwe abaana abakola ebyo buduulu mbegayidde mbere begendereza nnyo obuyaye bususse obuyaye bw'alaabu obufere bw'alaabu n'obwa ssente bisusse so mwebeereremu mwegendereze temudda mukola akasente kammwe oba musigala kwezimba naawe kale ajje mukole kyate siwuyawo muwala nta Allah sinafuna muwala agamba kiroze eki amini musajja agamba kiroze eki omuwala yanzibye yaŋŋambye bwati ntukula wavayamu sinamufunayo ntya Allah sinamufunayo naye bonna abasajja bali ku baana baga ssente z'abaana kati nga bala Morris oyo ali e Dubai naye yakaba abantu kagina baba yaŋŋambye so mwegendereze abantu abo tebalina mitima tebabaagala ate tebalina muwadde ekisa ate obagambako ne beefula bakiwagi kugamba naawulira nga awulidde bubi ng'omuganjeeko gwe bakoonyeeko njagala bagambe mukole ng'ebintu bye mukola naye nga mukimanyi nti bijja kubaddira like okalyaddaakaddadda mubikola ne mulowooza nti era ageesimulakola abala nga bali ku social media nze omwana kasitampa obukakafu buli kimu n'ekirala kubanga simulaga postinga muntu nomwana mpa obukakafu buli kimu n'akindaga ne mati ono muntu mukyamu tuba tulina kudiiringa naawe era obanga gyolyoyo ng'oli muvubuka nga weteeseteese kubba abaana mwegendereze tugenda balabisa namwe mwonna mwonna bana nga mulya omwabibibwa nga mulina obukakafu bwe twatugende bubampi batuba tubalabise so that n'abaana abalala babeera sevda bali eyo ene munanga batabba gweweka abaana batunga aba nga batano baali mukubba so mususize embeera y'okubba abaana okubalimbalimba timubaagala nga timubaagala bannanga abaana namwe mukibeeremu mukitegeere nti bano abantu bali mubagako ssente zammwe tibabaagala ate bana gye babalaza abasajja kati baafuuka babi baafuuka kintu kirala nnyo 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 abakazi tetwawulyanga nga be bakuula abasajja kati abakazi tebakyakuula abasajja be bakuula ate bo bw'abakuula mu kimu kyonna n'akitwala so kati mwegendereze eyo nga budde baana ba maama wenjogeddeko obwi bonna mujja kuba nga mukola ki nga munsonyiwa kanjogere ku baana bakasevinga naffe abagala kolekisi mu Nnyondo Estate Experts kino nze nkibagamba era nga nkyogerera wano eno teri mwana agenda kwejjusa ng'asevinze ne Nnyondo Estate Experts
era nze neewuunya nnyo kubanga nina omwana eyankubidde nangamba Rosette njagala genda okalize maama namuweereza ssente zange maama bulijjo nimali okunzimbira naye amawulire gempulirayo kumanya njagala nakuzirika saagala nakudda simanyi kigenda kuzzaako ennyumba teriiyo si yeyekka tuwulidde abaana bangi nawa maama sere n'azirya nawa kojja sente kojja n'azirya n'aziwa bbaawe n'aziwa muganda we sente ne bakola ki ne bazirya naye neewuunya muli mutima ne ŋŋamba mazima ddala bwe manga nze abaana bampa ssente zaabwe nga nze Rosette ng'omwana simulinako kakwate omwana nga simulinako wadde luganda omwana nga sina mukwano gwange simulabangako tandabangako physically bw'obanga nze omwana asobola okumpa ssente ze neezikwata ng'akalira ne mukolya kyagala ate gwe gwamuzaala ate gwe gwazaala kubanga n'abaana bakikola omwana n'akikola ku muzadde we tubiraba nabyo mama yagenda okuba ekyeyo mama yagenda mukulu single mother omwana n'asaanyawo ssente za mukadde we kati neebuuza nenga oba mu mitima mugijjawo bamaama bataata abaana ab'eŋŋanda ab'emikwano mwoba mu mitima mugijjawo nti omuntu n'akola akasente ke n'akakola nkakola kyayagala kibi kyenyinza obagamba kiri ekintu kimu lwaki Rosette mpanga ate ng'ajja kuwangaala nti kye nasooka oteeka mu mutwe gwange n'okumanya nti amazima n'obwenkanya bintu bikulu nnyo mu bulamu bw'ensi amazima obwenkanya obuntu bulamu so kizibu nnyo kyakunsanga nga ntaaya ku social media nti Rosette yanzibye Rosette ssente zange Rosette yakoze kiri ate oba n'ebiseera ebisinga abaana abasinga abamu batya okuppa ssente zaabwe nga yona kusindika products naye mbakonvinsinga nti alinga dia ati waliwo enamba yoyo waliwo genda obabuuze bo ngenda okuba products zaabwe nasooka kuba product ebampa ssente banasooka kuba waki kubanga ojja kwesanga nti genda kusindika products e Saudi Arabia nyina okusasula abana abadaabu nyina okusasula custom kati ng'akyalibadde beta nompa ssente ezo nenkusindikira product nompa ssente ezo nezijjako zingenda okususa charges then nekusindikira product kibeera beta nnyo ate n'ekirala kizembyomu naye wonsindikira abantu 20 products mwona ne muganda okumpa ssente mangenda kukifiiringa ntya ate nga nze Rosette kikolangako era kino kibagamba nti nze nga bwemundaba waneeno nkyogera waneeno mu kamera terulikya nendya ssente y'omwana wallahi yamuntya Allah terulikya nembulankanya ssente y'omuntu terulikya neneegaana omuntu nga mpadde ssente terulikya oli nampa ssente njagala bizigo njagala poloti njagala kino nampa ssente nenzibulankanya nze Rosette terulikya era nsaba Katonda nti olunaku olwo lubanga lutuuse nga ngenda kubeeramu obuyaayo obulyazaamaanyi obukujjukujju okulyayeyaaye Mukama omponyanga n'onzijulula mu nsi eno nga bukyakola ki nga bukyali era neebaza abaana abanneesiga olina akuweereza ssente nga nnyingi nanga Rosette njagala ttaka onamuwa ndagaano kyonna kiwadde mulagako nti kii kino naye naawe n'okola exactly omwana kyakola ki kyagala olina akuwa ssente naga Rosette kati sooka onsaving ku ssente zange njagala kukola kino after this time nogamba kale kina buzibu kansaving ssente zo Rosette njagala products naye ssente ziizo mpereza products nga takutyamu wadde era nange nengenda maaso ninjira nga nkola ki nkyebaliza Katonda era nga lwaki nekintu nkyogera nga ndi confident nga tubedde mu kamera kizibu ekirigenda kubaayo muntu kujja kwama ti Rosette namuwadde ssente zange n'atampa product yange Rosette namuwadde ssente zange n'atampa ttaka lyange Rosette namuwadde ssente zange n'azibba n'azibulankanya n'akola ki omuntu yenna alivaayo agezenga kuvangayo n'obukakafu oba omuntu yenna alivaayo aveeyo oba nkyogere ntya omuntu yenna alivaayo avangayo n'obukakafu n'omuntu yenna alivaayo ng'agezaako kwagala kwonoona Katonda ali kupanishinga era bali mpolereza bonna bwenkola ki so kati yeyo embeera lwaki njogera ebigambo binene siri kwogera bigambo binene okwerungiya nti oba nyina kyempisaawo nti oba nyina ensonga nti oba nyina kyempisaawo siina kyempisaawo wabula mbyogera okwagala okuba nga mbateekamu embeera eyo ey'okubeera abeesigwa nammwe gye muli eyo kubanga kyenyinza obagamba ntya Allah toligenda kubeera mu lyake n'okulaakulana toligenda kubeera mu lyazaamaanya mubi mu lyayayi n'okulaakulana kigenda kubeera kizibu n'obeera ng'okulaakulanye bigenda kuggwaawo mu sipiidi gy'otamanyiiko so mbasaba mubeere abantu abeesimbu
mugezeeko okukolera abantu era ndowooza okiraba nti ebiseera ebisinga abantu abatera okukola ki abatera okuba nga babulankanya abaana tebatera kulaakulana tebatera era nga kino ntera nnyo okukibagamba kuba mwagana galoze tunapa product yange ne mbagamba nti twakandikawo zino beauty products nga si kulyako lwaleero nankya oba naluli twagala kibeerewo nga naye tubeera nga tuvudde mu bulamu bw'ensi nga n'abaana baffe bagenda sigala nga bakola ki nga bakiryako n'abazzukulu baffe naye kigenda kubeera kitya kigenda kukolebwa kitya tekijja kukolebwa singa obeera omusingi oguzimbidde ku bulyake kijja kuggwawo mangu naye bw'okizimbira ku mazima n'obwekanya n'obutuulamu kijja kuwangaala n'abaana bakole ki so kyekyo mbanyumira ne bagamba tukola ekintu kino eno n'omwana naye aliyeko ensonga lwaki tugikolera mu mazima so that kikole ki kiwangaale eyo nga nvuddeyo njagala mbagambe ku skilling school Nyondo skilling school gitugenda okugulawo very soon era nga twandise okufuna ku ba students alhamdulillah mbagamba nti abantu bano bangi mu Uganda abalina emirimu gyabwe gye beekolera nga balina ssente zaabwe nga tebegomba bagenda ku kyeyo era omukyalo oyo afumba liquid soap natuula ne muyigirako bingi kubanga twalinga twagala okutandika okuyigiriza abaana okukola zino beauty products oba skin products naye nga nnoonya ekira kye mbanyongeramuuko gweba tukigaziyeemuuko naye natuula omukyala nanyumiza just liquid soap baawe yafa alina abaana be 3 naye omu ali ku university n'abalala nabo bakuze basoma naye nga mukazi liquid soap bwe yeekolera ewaka yafuna omuntu abeera amukola kyamusaplayinga wano nawali omwana wa boda amusaplayinga wano nawali naye omukazi ali bulungi kati olaba otya oba kibaleemuko olabe ng'okola liquid soap ng'okola bar soap okola hand wash okola dish wash ng'okola shampoo ng'okola jik kati balabalamu kintu obuyiza omanyi obikola bulungi nnyo n'oyiga ne skin products ate gwe kiba kigenda kukuyamba kitya kale tugenda kuba nga tuwa quotation era nga ziraga ne packages ez'enjawulo zitugenda okuba nga tukola ki nti waliwo oli ajja ogamba zino sire zensobola omanye package gy'olina okufuna zino zensobola ziri zenkola ki era nga tutandikire ddala ku muntu mufuna mpola ddala ewa wansi so that tubeere nga mwena tukola ki tubayambako nja kuba nga nzija ne quotation eyo gibayitiremuuko nga bulina akasente buli package then tulabe tuyinza okukola ki okutandikira naye nga mbasaba mutweyune n'abagala okutandika mujje n'abagala abagamba obugambi nti atujja kujja luvannyuma nnyo kubanga kino nyana ekibagambamu ku Uganda eno mugiraba nkaluvamuuko obanga toli mukujukuju toli muyiiyayiiya era nze ngamba abaana abamu nti obanga gy'oli osobola ogaloze eti kanzije nze kandika okuwa akasente kange ngende okukomawo nga nze ntandika butandisi n'osevinga naffe akasenteko ogenda okujjanga mu bikimu wakimaliriza ebyokusula weebiri ebyenjawulo ebyokimu weekiri ng'ojja otulawo omwozi gw'omulamba nga tuba gitukola ki kyetuzzaako so mutunoonyeeko ennamba eri +971 524067409 gidamu gumu +256 524067409 nawe wansi genda kubanga kweri mutunoonyeeko ku by'ettaka ku bya skin products ndoza nze mulaba skin yange nga bwefaanana nze ndokola makeup era nga mundaba bweti bwefaanana wendi natural naye ate wembeera nga sirina mu kamera omuntu asaze physically ekyogera nnyo ekintu ekyo nabika bulungi nnyo sirina munako sirina ki so enamba y'essimu yeeyo for more services for other services mbere nga mutunoonyaako oba for any inquiry tujja kubanga tubaddamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh